abasiraamu tuteekewo ebintu bye tufunamu emirimu ebirala ebitali bya bulijjo bye tumanyidde. Lumumba ndi Dubai 2019 twalina workshop gye tulimu. Mba ndaba amawulire ge Uganda nga ndaba Muawiya Mukasa ng'ali mu nnimiro ayina ekibala oba kiddoddo ng'ate kya launchinga. Era bwe namala ne mubuuza Muawiya kino kiki obadde olaga? Ng'ate kikola ssente nnyingi simanyi kyaki sibitegeera oba kyali kiddo kyekyo. Ani? Dragon fruit. Kati ate yo dragon fruit. Ninga Muawiya kino kiki? Naye kino nakyo ate kya bbeeyi. Kati mba ndi awo nti ngenze kufuna bumyu obw'olulyo bangaye buli Kenya. Nzijeyooko bebiba birime bagiyita ndokwa. Ndete endokwa endala ensava okusinga ku zino ze tuyina. Kati ebyo byonna byonna ngenda okulaba Andrew Mwenda, ngenda okulaba ministers bali wa Muawiya bali kamyu kabafuukidde akamyu. Kati egyo gyonna mirimu gya njawulo giteekebwawo abantu baganyirwe babeere nga kye balya kivudde mu kukola kwabwe. N'olwekyo baganda bange so nga ate Muawiya nasooka kumusanga mu bya mmere e Dubai. Mu bya mmere kati ate ali mbumyu ate yaŋŋaaye ne kalangala yakuteekayo simanyi biki. Baganda bange ekigambo ky'okukola tukiteeke mu bwongo bwaffe. Tukendeeze embeera ekyemisana kyange kiri mu nsawo yo. Haji nga wanyiridde ekyokunoonya abatukutula. So tubakwatizeeko abantu abaleese emirimu ng'egyo naffe tugyetabemu. Oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuyisiza ku mirimu egyo egy'enjawulo. Tukendeeze kusabiriza obwetaavu. Kati ffe abalina amasomero basingo mother be batusinga tuleetera abaana. Naye nga buli omu kyayogera taata yatulekawo. Tumugamba ffe twagala bamulekwa naye kati ffe naffe tulinga bamulekwa. Kati abasajja abalinga bamulekwa bajja kukendeera nga bafunye ebyokukola. Era abasajja abamu abaleeta abaana mu ssomero waffe nga ddala gye bali balamu nga babawandiisiza mu bamulekwa nabayita lumu ne mbagamba mwe munkolera ekintu kimu. Gwe ndeetera death certificate yo nti wafa ogimpe then nkuwandiike mu bamulekwa. Bwe kitaba ekyo emmaali y'abaana abalala oba ogitwala mu buli azaamaanya. So ebyo byonna byonna bijja liqillati alyadi olw'okuba abantu ke balina mu mukono katono. N'olwekyo nsaba Allah omulimu guno n'abalina emirimu gye bakuriyetingawo egy'enjawulo Allah bateremu baraka mu bye bapulaninga era atuwe omukisa mu bino. Era tukoze bulungi okuleeta omukulu Alhaji Abdukarim Kalisa kubanga bino abyongerayo nnyo ate abyongerayo nnyo okusinga oba oliawo kubikomya wano mu kulya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Matenda amajjuvu gatalimu bukendeevu bwonna gatendebwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kakasa nti yasinzibwa mu butuufu atagattibwako kintu kirala kyonna. Tumusaba okusasa n'emirembe ku mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne basahaba be ab'ebitiibwa n'abo bonna abanaagoberera obulungamu bw'ebyo bye yasomesa okutuusa olunaku tulisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Amuzikirize balamuse n'ekiramusi kisinga okubeera ekyebbeeyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala mu kitabo kye eky'ekitiibwa aya abawalimu bonna gye basomye ya ayuha nnaasu kulu mimma fi l-ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwati shaitani innahu lakum aduwwun mubin. Aya eyo erimu ekigambo ekisooka kingenda okwogerako. Ekigambo ekyokubiri kiri mu hadithi Mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yagamba ma akala ahadun ta'aman qat khayran min amali yadihi wa inna nabiyya Allahi Daud kana ya'kulu min amali yadihi au kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Emizindalo gino nsaba waba wasobola okwesaddaaka ginkwatireko ginzitoyeeko.
aya esoose etugamba kulya, era Allah subhanahu wa ta'ala yakoola abakkiriza ffenna n'atukkiriza okulya ebintu ebiri halaali nga baseeka bwe babinnyonnyodde. Wabula halaali wano mu bikkirizibwa okulya oba okuliibwa, njagala kwogera kamyu akatuleese wano kokka. Sheikh Rubobo eyosomye hadithi eyogera ku kamyu. Waliwo hadithi endala eri mu Bukhari ne Muslim, hadithi ya Anas bin Maliki radiyallahu anhu ng'agamba nti annahu swada arnaba. Anas bin Maliki yayigga akamyu. Okuyigga kuno bogenda mu kutubu shuruhu nga Imam Nawawi n'abalala bayogera, bagamba baali batambula ne kafubutuka mu lusenyi mwe baali batambulira, kafubutuka mu kinnya. Kati bwe kafubutuka ne bakagoba bangi. Bwe bakagoba, Anas bin Malik engeri yali muvubuka muto, mulenzi muto, ye yabasooka n'akakwata. Kati agamba wa ata biha Aba Talha, n'akaleetewa Abu Talha. Abu Talha jjukira ye yali nga taata wa Anas bin Malik, kubanga maama we yali yafumbiddwa ewa Abu Talha. Kati yakaleetewa taata we ng'omuntu omukulu, naye nga newankubadde si yali taata we ddala amuzaala, amakulu ye yali bawa taata we. Bwakatuuse wa Abu Talha, fadhabahaha, Abu Talha n'akasala. Fabaatha biwarikiha wa fakhadhaiha ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wamala okukasala n'akalongoosa, n'aweerezaako nabbi akakono na amagulu ga kamyu. Anas bin Maliki agamba fa ataitu biha rasulallahi sallallahu alaihi wasallam wa qabilahu, nenkaleetera nabbi nakkiriza, n'akakkiriza. Hadisi eri mu Bukhari ne Muslim mu bitabo byombiriri mweri. Amanyi bajjamu eyo hadithi nga Imam Nawawi nagamba nti wa aklu al-arnab halal. Imam Nawawi yayogera ku hadithi nti okulya akamyu kali halal. Era agamba inda Maliki wa Abi Hanifa wa Shafi'i, Imam Maliki na Imam Abi Hanifa ne Shafi'i wa Ahmad na Imam Ahmad wali ulama kafa n'abamanyi bonna abasigadde, okujjako waliwo abaatamwa butamwa kalya nga bo tebakaagala nga Abdullah ibn Amr ibn As. Awo obujulizi bwe mbadde njagalawo kunyweza bigambo eby'abakadde baffe abakulembedde okusomesa ebigamba nti akamyu kakkirizibwa okuliibwa. Era Imam Nawawi yagamba nti nabbi okkakkiriza kabonero kanko kunala akalaga nti kaliibwa, kubanga bwe kaba tekaliibwa tiyali kakkiriza alayhi salatu wassalam. Era najja mu faida ey'okubiri nti nabbi mu mpisa ze ennungi yakkirizanga n'obulabo obutonotono, just kagulu akakamyu n'akakono, naye nabbi n'akola ki? Era n'abikkiriza. Wa hadha min tawadu'ihi sallallahu alaihi wasallam, nga Sheikh bw'abadde ayogera nti nabbi sallallahu alaihi wasallam kana la yu'ibu ta'aman qat, yali tavuma mmere nga tajerega mmere ng'abamu bwe bajerega nti afa akawunga twakamala eri mu masomero tetukaddamu, n'ebirala bibakoogerako abalaba emmere mubagiwa amawanga nti ompaka gundi ndi gwaggwanga bwe riti. So mu mpisa za nabbi sallallahu alaihi wasallam yali tavuma mmere, bwe yabanga ajagadde ng'alya, bwe yabanga tajagadde ng'aleka naye nga tagivumye. So awo mbadde njagalawo ekigambo kimu nti akamyu bannange kaliibwa mu busiraamu, kakkirizibwa bwe kaba kakutambulidde bulungi, kafuule emmere ya bulijjo. Era ekigambo kye Kasimu kyabadde ayogerako haqqa, buli atambudde akifunyeemu obuzibu ekyobuteemanyiiza kulya mmere ya njawulo. Buli lwe tutambula osiŋŋaana ebizibu ebitagambika, naddala abakyala tukaluubirizibwa nnyo ebiseera ebisinga nga tutambudde nabo, nga buli kye bamuleetera bw'akisongako bw'ati bino nedda musobola okumala olunaku nga talidde, ng'olina okunoonya omugoyo gwe bataddemu ebijjanjalo ne bagugotta osobole omumatiza nti tulye kino. Bw'otuuka emisiri ogenda okulaba ebyalya byanjawulo,
bw'otuuka e Sudaani ate byawukanira ddala n'eby'e Saudiya. Nze natuuka e Sudaani nga nvudde e Saudiya, naye kye nasanga e Sudaani kwegamba kyammaze ennaku, era nina n'ebifaananyi by'emmere nga weewuunya, nga bakwata masala galiki ne bamusalaasala, ne basalaasala katungulu ccumu, galiki waliwo bino cucumber, ne basalaasala cucumber, ne basalaasala ennyaanya, ne basalaasala obutungulu, ebyo byonna nga bibisi, ne basala ne bino ebya greens ebirala ebyo, ne babiteeka wamu, ne bayiwamu ebinyeebwa ebibisi ne batabula, ne baleeta bichapati nga mwenna mulina kukoza omwo. Ate nga yendera ne badakaatira abaprofesa bonna baga tafadhali ya sheikh, kati nga ogenda kuba muntu mubi nnyo okulaga nga tesobola kulya mmere eyo. Era nga ebiseera by'okuwummulamu bwe bituuka tebaawula mbu oba muyizi oba ki, wootuuse wonna b'osanze bali olina kutuula butuusi. Kati bw'oba weekanasa nnyo oyinza okuwangala mu nsi ez'enjawulo ng'olemererwa okulya. So bannayuganda tulina okwemanyiiza okulya ebintu eby'enjawulo. Kati bwe bakubuulira emmere eyo ogitunuulira mu butuufu n'ogamba Sudaani naamalako, naye nga teri ndala. Nze ebbanga lye namala e Sudaani kye neewuunya nti ebijanjaalo bye tukakkanya wano keba embaga eyeesingayo okuba ey'ebbeeyi full Sudaani, ate kukubaako era nakigambo ono ennyama enzibu y'okufuna, era si ebyokulya bibanguyirwa nnyama, naye ebijanjaalo buli wootuuka yemmere yaabwe yakozamu bichapati na bijanjaalo ya bulijjo. So twemanyiiza okulya ebintu eby'enjawulo, naddala kasaba kakasa nti biri halaali ate birungi. Ekisembayo ya hadisi gye njogedde. Hadisi nayo erimu ekigambo ekyokubiri, era Muawiya yaŋŋambye njogere bibiri yabinsalidde, yaŋŋambye njogere ku bwa halaali bwakamyu mbumazi. Ekyokubiri hadisi ma akala ahadun ta'aman qat, omu mu mmwe Nabbi sallallahu alaihi wasallam teri mmere gy'ayinza kulya nga nnungi gy'ali khayran min an yaakula min amali yadi, ng'emmere gy'alidde ng'evudde mu kukola kwa mukono gwe. Amakulu tewali kintu ky'oyinza kulya ne kiyingira mu lubuto nga kirina emigaso, kya mukisa, kirungi nnyo gy'oli, nga ky'olidde nga kivudde mu pakasaako. Naawa n'ekyokulabirako naga nti wa inna nabiyya Allahi Daawuda kaana yaakulu min amali yadi, ne nabbi wa Allah ayitibwa Daawuda yalyanga ajje mu kukola kwa ntuuyo ze. Hadisi enjagalamu ekigambo kimu si kulya, ebyokulya nabimaze. Ekigambo ky'Abasiraamu okuliyeetingawo emirimu egy'enjawulo mu bulamu bwaffe. Ekigambo ky'okukola Abasiraamu kikulu. Olaba Allah bwe yagamba huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Allah yabatirawo ensi eno nga nnyangu, era eyo aya mu baabul amal wa kasbi rizqi bagireeta ng'eri ku mwanjo nnyo. Allah yatwanguyiza ensi eno tucreatingewo more opportunities ez'emirimu. Tambula wano baba baganyi genda wala. Nze navunulira Abasiraamu abamu ekawempe aya eyo nti abamu ebyo basibye mu bwavu, kwe kuba nti aya eyo temugiteeka mu nkola, kubanga wootundira chapati wayinza okuba tewakola. Kale Allah gamba nti genda ewalala, kate kuga nti banzaala kawempe, ffe batuzaala luweero, wano tuli luweero. Allah gambye tambula mu njuyi z'ensi, ekigende wakulu min rizqi, hadha huwa al-kasb, onoonye riziki. Osobola okuba nga ekikusibye mu bwavu wootundira siwe watuufu, woopakasiza siwe watuufu. Kati Allah akwagalako mu kifo ekirala, kwoga nti wano jjajja bange we yakulira, wano we yatundiranga ku kadaala. Ya akhi, tambula mu nsove wa jjajjawo we yakulira we yatundiranga. Muawiya oyo akamyako ke muwulira boogerako obwedda kokka kaliko emirimu egy'enjawulo abantu gye bafunamu ssente ng'oggyeko kalya. Nze Muawiya yantwalako ng'akuŋŋaanya emmere ya kamyu, naye ng'engeri gye bagipaakinze ng'eri mu ngeri nga ey'Abawarabu bwe basiba emmere ey'okuliisa ensolo mu ddungu, bagipaakinga ne bagitema ne bagishapinga bati ne bagipakira trailers n'olaba nga zitwala emmere, naye ng'emmere ya kamyu bagishapinze bwe bato, bagikazizza. We twavaawo nandaga omusulo gwako
nanga ate guno gukola era nga waliwo obudomolo obukuŋŋaanya obugulembeka nga bajja ne bagunoonya ate ne bagugula. Simanyi gwina gukola ng'eddagala gukola ki gutta ebiwuka, kati ogwo mulimu mulala okuliisa okunoonya emmere eyo ogikuŋŋaanya ogipaakinga ogitegeka ebyo byonna mirimu. Kati so akamyu bwe kajja kaba tekazze kutunuulira kulya kwokka. Abasiraamu tuteekewo ebintu bye tufunamu emirimu ebirala ebitali bya bulijjo bye tumanyidde. Lumumba ndi Dubai 2019 twalina workshop gye tulimu. Mba ndaba amawulire ge Uganda nga ndaba Muawiya Mukasa ng'ali mu nnimiro ayina ekibala oba kiddoddo ng'ate kya launchinga. Era bwe namala ne mubuuza Muawiya kino ki kyobadde olaga? Ate kikola ssente nnyingi simanyi kyaki sibitegeera oba kyali kiddo kyekyo. Ani? Dragon fruit. Kati ate yo dragon fruit. Ninga Muawiya kino kiki? Naye kino nakyo ate kya bbeeyi. Kati mba ndi awo nti ngenze kufuna bumyu obw'olulyo bangaye buli Kenya. Nzijeyooko bebiba birime bagiyita ndokwa. Ndeeta endokwa endala ensava okusinga ku zino ze tuyina. Kati ebyo byonna byonna ngenda okulaba Andrew Mwenda, ngenda okulaba ministers bali wa Muawiya bali kamyu kabafuukidde akamyu. Kati egyo gyonna mirimu gya njawulo giteekebwawo abantu baganyirwe babeere nga kye balya kivudde mu kukola kwabwe. N'olwekyo baganda bange, so nga ate Muawiya nasooka kumusanga mu bya mmere e Dubai, mu bya mmere kati ate ali mu bumyu ate yaŋŋaaye ne kalangala yakuteekayo simanyi biki. Baganda bange, ekigambo ky'okukola tukiteeke mu bwongo bwaffe, tukendeeze embeera ekyemisana kyange kiri mu nsawo yo. Haji nga wanyiridde ekyokunoonya abatukutula. So tubakwatizeeko abantu abaleese emirimu ng'egyo, naffe tugyetabemu. Oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuyisiza ku mirimu egyo egy'enjawulo, tukendeeze ku kusabiriza obwetaavu. Kati ffe abalina amasomero basingo mother be batusinga otuleetera abaana, naye nga buli omu kyayogera taata yatulekawo. Tumugamba ffe twagala bamulekwa, naye kati ffenna ffe tulinga bamulekwa. Kati abasajja abalinga bamulekwa bajja kukendeera nga bafunye ebyokukola. Era abasajja abamu abaleeta abaana mu ssomero waffe nga ddala gye bali balamu nga babawandiisiza mu bamulekwa, nabayita lumu ne mbagamba mwe munkolere ekintu kimu, gwe ndeetera death certificate yo nti wafa, ogimpe then nkuwandiike mu bamulekwa. Bwe kitaba ekyo emmaali y'abaana abalala oba ogitwala mu buli azaamaanya. So ebyo byonna byonna bijja liqillati alyadi, olw'okuba abantu ke balina mu mukono katono. N'olwekyo nsaba Allah omulimu guno n'abalina emirimu gye bakuliyetingawo egy'enjawulo, Allah batere mu baraka mu bye bapulaninga, era atuwe omukisa mu bino. Era otukoze bulungi okuleeta omukulu Alhaji Abdulkarim Kalisa, kubanga bino abyongerayo nnyo, ate abyongerayo nnyo okusinga oba oliawo okubikomya wano mu kulya. Sebo tukweyanziza mukulu Muawiya Mukasa n'abazze mwenna tubeyanziza okubeerawo